Abaana bakatonda bassebo ne bannyabo mwasuze mutya? Wiiki ebadde etya? Twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde. Weewaawo kantwala omukisa guno okwebaza ate Mukama. Sabbiiti ewedde bannange byamera yali antwala naye kati yadde. Mukama afaayo. Newankubadde sabbiiti ewedde saabatuusaako omulimu gw'enjiri, njagala kubategeeza ki ekyalimu akatinu. Twayiga ku muwala mukyala ayitibwa Maria. Ku mukyala ono yalina muto we yali yalwala ekizimba ku kibumba, naye okuyita mu kusaba kw'ekkanisa ya SDA newankubadde omwana ono muto Angelina baali tebamumanyi, kale baamusabira. Munnanga amawulire amalungi, omwana ono n'awona. Naye amaka gano agalimu omwana ono baali beeyama nti senga omwana awonna baali bagenda kwegatta kkanisa ya SDA, era twalekanga omusumba ne mukyala we babakolamu omulimu, era oluvannyuma nti ne beetwalira obulokozi. Amiina. Katudde ku sabbiiti yaffe eyaleero. Twaleka batugambye nti sabbiiti eddako eno era tugenda kuyiga ku mukyala ono Maria. Era omulimu guvudde mu nsi ya Chile. Ku luno guliko omutwe ogugamba obulamu bw'obulambuzi mu Ecuador, nga n'agenda okutunyumiza emboozi oba obujulizi buno era ye Maria twaleka sabbiiti ewedde nga yegasse ku kkanisa yaffe, era nga teyakoma okuyegatta ne ku ssomero lyaffe nga kansala ku yunivasite yaffe ey'aba Seventh Day Adventist mu Chile. Ekyali tekimuvanga ku mumwa kwe kwogera engeri gye yasisinkanamu Yesu, era okuva olwo buli kimu ekyamubeerangako bwalinga bujulizi. Agamba Maria nti nga bamaze okwegatta ku kkanisa yalabikanga tekimala kuba just mu Adventist. Wano yasalawo okuyamba abaana abataliiko mwasirizi. Maria agamba olunaku lumu alina mukwano gwe yamubuuza wandyagadde okwegattako ku kitongole ekikolanga abaminsani, era teyakomaawo okumubuuza wabula yamusaba yeegatte mangu ku kitongole ekyo, kubanga yeno yali nteekateeka ya kkanisa eya Seventh Day nga kibiina ky'abaminsani bannakyewa. Kino kyaleetera Maria bannange okulira obulungi kubanga yali anoonya engeri gy'ayinza okukoleramu Mukama olw'ebyo bye yali amukoledde olw'okuwonya muto we. Kintu kyo kyali kyamagero kyali, era bw'atyo Maria yeegatta ku buweereza bwa bannakyewa. Maria agamba bannange ng'amaze okwegatta ku kitongole ekyo eky'obwannakyewa baatwalibwa mu ggwanga erya Ecuador. Baatwalibwa ku ssomero limu ery'Abadventist erisangibwa mu Ecuador nga liri mu kibuga ekinene Santo Domingo. Maria anyumya emboozi nti bannange nga batuuse mu Ecuador obulamu bwasooka kubeera buzibu. Ekirala yali tavangako mu bazadde be, kale kyamubeerera ekizibu ng'alinga ali lonely. Naye agamba nti Ecuador bw'atuukayo ne Chile yalaba nga byali byanjawulo, newankubadde nga Ecuador ne Chile bisangibwa ku ssemazinga wa America ey'amaserengeta. Agamba obulamu bw'obulambuzi mu Ecuador yalina bye yavumbula. Kye yasooka okuvumbula y'emmere gye baalyanga. Mu Ecuador emmere yaayo yali mpoomu nnyo okusinga ate eyeewaba mu Chile. Lwaki? Nti mu Chile baalyanga ekyenkya, baalyanga migaati, caayi, oluusi n'ebibala. Kyokka ate nno mu Ecuador ekyenkya kyayo baalyanga muceere, bijanjaalo ne greens. Maria wano wagambira nti bannange ate ekyenkya kya Ecuador bannange ye yakirabanga nga kya misana kye baalyanga mu Chile. Ekiraka kye yazuula nti bw'otambula odda kunyumya nti ensiri zaali ziri mu Ecuador ate ng'ewaabwe tezaalingayo, newankubadde yakozesanga akaddagala kano akagoba ensiri, mwana gw'ensiri zaamulumanga omubiri gwonna. Agamba ate yo embeera y'obudde yali yanjawulo ddala nnyo. Nga wiiki zigenda ziyitawo, Maria agamba yatandika okumanyira embeera emwetoolodde
era wano yatandika n'okutandika okuweereza ku ssomero. Tingaali ku ssomero abaana be yasinganga okusomesa munnange nti baavanga mu kika ekiyitibwa Tesakira, nga kino nno kyali kitegeeza ab'amazima. Agamba obulamu bw'obulambuzi mu Ekidi yalabanga byatalabangako, nti munnange ekintu ekyasinga okumwewuunyisa abasajja bannansangwawo mu Ekidi munnange baayoyootanga enviiri zaabwe ne baziteekamu ddaayi owa langi ey'akacungwa, abalala baateekangamu omumyufu gattako okwambala ne sikaati ezaalingamu ebikuubo ebiddugavu n'ebyeru. Nti ate baabakyala baayambalanga zisikaati ezaalingamu langi enkamufu omuli ebikuubo ebyetooloovu. Eno yali ennyambala yaayo mu Ekidwa. Maria agamba ku ssomero lino baayigirizanga abaana bano ku Yesu, wamu baateekangawo n'ekibiina kya Pathfinder. Kale abaana olwaddangayo ewaabwe nabo ate ne bayigiriza bazadde baabwe ebyo ebibayigiriziddwa. Agamba munnange yeewuunya okulaba nti abazadde bangi wamu n'abaana baabwe munnange baali batandise okusemberera Yesu, nga kino abaana be baakikolanga ate ne babulira bazadde baabwe. Agamba wadde newakubadde ekyali kyamutwala ku yunivasite kusomesa munnange teyasomesanga busomesa. Kale oluusi yeegattanga ku kibiina ky'ekkanisa ekyakyaliranga abatamiivu buli wiiki, era omulimu ogwamuweebwanga kuyigiriza Bayibuli n'okubaako emizannyo gy'abayigiriza. Kino nno kyamuleetera essanyu. Maria newankubadde yali tamanyi byakubuulira, bannange yatandika okuyiga era n'asomesa abantu. Bannange abantu bangi ne bawaayo obulamu bwabwe eri Yesu nga baagala kubatizibwa. Tugamba tutya? Okimanyi nti naawe osobola. Tewali kitasoboka nkukakasa, gwe yogera ekyo ky'osobola, kola ky'osobola, oli mugabi, kozesa ekyo, kozesa talanta Katonda gye yakuwa, ojja kusembeza abantu bangi nnyo ku Kristo. Agamba teyakoma ku ebyo byokka, yakyaliranga n'abaana baabwe. Bano abaana bye yasomesanga yagendanga ewaka waabwe, wamma gwe ne bayiga engeri za Bayibuli. Naye ng'omanyi kyayambadde ti naye nga yambadde ziri sikaati ezaalagirwa eziyambalibwa. Nga wayise omwaka mulamba, Maria agamba ng'ali mu buweereza bannange, eno nno gye yamanyira nti Katonda yali yamuwa ekirabo eky'okutuuka ku mitima gy'abantu kuyita mu kuyigiriza, kyokka ng'ate ye munnange yali takimanyi. Okimanyi nti naawe oyinza okubeera ng'olinga Maria, kubanga Maria agamba yalina ensonyi nnyingi nnyo nga tasobola kuyimirira mu bantu, kyokka kati ate ng'asobola kati okwogera ku Katonda ku ssomero n'awalala. Naawe osobola. Agamba nti buli we yagendanga yayogeranga ku ngeri Katonda gye yanukulamu essaala zaabwe n'awonya muto waabwe Angelina ekirwadde kya kkookolo eyali ku kibumba. Agamba bannange obwannakyewa bwamunyumira bwanyuma, bannange okuweereza Mukama kunyuma, kubanga buli we yalaganga mu kkanisa yonna yawangayo obujulizi obwo era ne bukwata ku bantu bangi nnyo, amangu n'embiro ne beetwalira obulokozi. Olina bujulizi ki bw'osirikidde? Okimanyi nti osobola obbogera ne buyamba omulala okutegeera nti Katonda afaayo. Biki Mukama byakkoledde bitegeezeeko abalala, bizzaamu abantu essuubi, bambi tobituulira, bambi tobisirikira. Maria agamba omulimu bannange ogwali gumututtemu Ekidwa gwatuuka ekiseera nga gulina okukomekkereza, naye yali atayagala na kudda mu kiri. Naye olw'okuba yalina okudda era baakomawo mu ggwanga lyabwe erya Kiri, naye atugamba nga bakomyewo bambi mu Kiri mu ggwanga lye, Maria baamuwa omulimu ogwa kansala w'abayizi ku ssomero lya yunivasite. Weewaawo kati alina emyaka 37, musanyufu nnyo nti kubanga yatuukiriza omulimu ogwamuweebwa okugenda mu Ecuador. Musanyufu nnyo nti ate era ne bwe yadda mu ggwanga lye erya Kiri bannange akyakola omulimu gw'obuminsani. Kale mukwano,
gwe wenna ampuliriza wano we batusabira bambi obutalekaayo okuteekanga kirabo kyaffe mu bbaasa awo awali Ssabbiiti ey'ekumi oba 13 Sabbath bambi beerako kyoteekamu kyonooteekamu kigenda kuyamba ku yunivasite yaffe ya SDM kiri mali eyo gy'asomesa. Ekirabo ekyo kyonooteekamu kigenda kuteekawo ekifo mu yunivasite nga buli mwaka balina bannakyewa 3 be batuma mu bifo eby'enjawulo. Mukwano, ssente z'ogenda okuteekamu zigenda ku ebyo bye nkugambye. Weebale kuteekawo, weebale kuteekamu, weebale butakoowa kuteekamu buli Ssabbiiti. Mukama akunkuumire. Happy Sabbath.